Akezimbira tikaba katogo we nawo oli okula maka era nga webale kwagira Bukedde TV1 Vision Group generally byonna bye tukola mwenna abasoma olupapula abatulabira ku social media platforms zaffe zonna ate nga mwebale nnyo ddala okwettanira programu eno ya Akezimbira kuba bangi nkyusizza ebintu bingi nnyo mu mbeera yammwe ey'okuzimba. Shakurana kandi nyingiddewo nga bulijjo era nga tugenda kuba tunyumya tukyalina aba goodwill ku nsonga y'okusereka ng'okozesa ettegula lyabwe. Kyanjawulo ki ekiri ku ttegula lyabwe era gwe agenda oliseresa akasente wawokekkerereza okulaba nti sente z'okozesa ziba ntono ddala. Tukyalina ettone okitoyi agenda otutwala mu nsonga eno nga wano twagala tulabe gwe agenda okuseresa ettegula lya goodwill biki by'oba osuubira. Tusanise okulabako osiba mu programu eno ey'Akezimbira. Kale nyabuna bisanso balaba. Omulabi waffe wa programu eno ayagala okumanya singa yettanidde enkozesa y'amategula ga goodwill ebiki by'aba asuubira mu ebyo ekibuuzo kwe tugenda okusookera ddala kiki kyemmansooka okulowoozaako singa nsazeewo okukozesa ttegula lya goodwill. Neyanza Madam Shakra kakati ekisookera ddala ffenna tumanyi nti muno omuntu yenna akozesa amategula ayina kyaba aluubirwa oba kyaba ayagala okufuna. Ekisookera ddala aba ayagala kufuna beauty. Amanyi ekintu ekitibwa amategula kyonna kyekintu ekireetera ennyumba okunyuma oba ennyumba okola ki okwonooneka. So amategula gano agaffe aga goodwill enjawulo eriwo eri nti amategula agaffe buli ogateeka ku kizimbe ekikyo ekkala yaffe ebeeremu. Tujja kwesanga ate wano waliwo black ate wano waliwo red ate wano bw'oba okusazeewo okukozesa black roof eba ya black. Bw'oba okusazeewo okukozesa red roof eba ya red. Bw'oba okusazeewo okukozesa blue roof eba ya ki eba ya blue nga emugalaba. Amategula gaffe aga black kyekisookera ddala ya advantage gye galina. Ekyokubiri kyenyinza okwogera ku mategula gaffe aga black. Amategula gaffe aba black oba amategula gaffe gonna awamu kiki gayamba mu kuzimba gakekkereza obudde. Amategula gano tegawa nnyo baseresi budde buli awo twale nti omuntu aba akozesezza oba aguza amategula nga kasanvu. Amategula akasanvu omuntu asobola ogaseresa mu nnaku bbiri ogasereka mu nnaku bbiri naye ate ekitali ku mategula gali amalala so ogasereka kyangu nnyo. Ebyo ebimu byenyinza okugamba. Amakulu nze nannyini kizimbe nsevinga ku nsonga ya leba. Amategula gano gasobola okuserekebwa nga tekuliko kabaati oba kakaveera. Era ennyumba eno gye tulaba bagisereka tekuliko kabaati tebateekako kabaati tebateekako ki kaveera. Kiba kitegeeza omuntu yenna azimba ennyumba asobola okusevinga mu terms ez'okukozesa akaveera oba okukozesa plain sheet gye tuyita plain sheet ke kabaati ennyabo. Twayogeddekoko ku ttegula ne mutugalaga nti muyina kala mpitirivu nnyo obungi nga kala 5 oba n'okusukawo singa nzize ne yange gye njagala. Naye omuntu ajja kwebuuza twogedde ku mategula naye ate tetunnayogera ku mugongo ogukozesebwa singa amansereseza ettegula. Omugongo gwa goodwill gwanjawulo ki ku mugongo omulala gwonna okozesebwa kusereka singa nkozeseza ettegula. Ekisookera ddala finishing y'omugongo gwaffe finishing eri so complete. Omugongo gwaffe gwemalirira ate ebyo byagamba nti ate mbu omugongo ate guno juzewe omugongo gwaffe era kala bwe tuba nga tukubye omugongo nga gwa black era kala eba ya black. Bwe tuba nga tukubye omugongo nga gwa red oba mumyufu era tukubye omugongo nga mumyufu kyekyo nyabo. Omugongo gwa sente meka? Emigongo tujawula mu colors. Kati woyogera ku mugongo oguli mu original color guba gwa sirinyi 2,290 ye brick red. Nga tuli wanuwa ku showroom oba ku warehouse e Kampala utundu gwa sirinyi 2,290. Naye wobanga customer ayagala gujja ku factory guba gwa sirinyi 2,280. Kati tudda ku colors ziri endala eza glaze omuli black omuli red omuli blue omuli ne grey. Emugongo guba gwa sirinyi 3,300 wane e Kampala. Naye we tubanga customer ayagala gugula ogujje kapeka ku factory abajja kufuna ku sirinyi 3,200. Obunyirimu emitone omuntu alaba programu Akezimbira ayina ennyumba ye yonna okutambula okusereka etambula fuuti 18 ku 21. Ennyumba eyo eyinza kutwala sente mmeka? Ennyumba eyo kati gibalire ku miliyoni kubanga zikaba amategula nga 10 nga 4 amategula 10 kati balira miliyoni nga 9 n'ekitundu amategula 10 ennyabo. Otugambye ekizimbe kye tuliko tebateekako kaveera kakabe akabaati olw'ensonga nti amategula ga goodwill gali waterproofed. Naye in terms of security oba okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde awo security yange eriwa? Ekirala kyempozi kyenerabidde okwogera lwaki amategula gaffe malungi oba lwaki ngamba nti geemalirira lwansonga nti amategula gaffe
entula y'amategula gaffe eri so complete nti yemalirira gamba ettegula lyaffe tujja kusanga ko ettegula erigamba mbuno oba nobetubuza abaseresi ab'enjawulo abakozesa ku mategula gaffe tujja kusangayo omuseresi agamba nti amategula gamme tegatuulako bulungi amategula gaffe buli tegula lituula kulinaalyo bulungi nga teririko lyagamba nti likoze olubuto oba likoze omugongo kyenjawulo ekiri ate ku mategula gaffe so ekintu kyonna kyojja okugamba nti muno ate waliwo ka space era ennyumba noza woba ogitunuulira bulungi olaba nti muno entula y'amategula buli limu litunda kulinaalyo tebulekamu ka space tewajja kubeerawo kintu kyonna kiyitamu n'amazzi wadde ki tegajja kuyitamu. Twogedde ensonga nnyingi nnyo ku mategula naye omuntu ajja kwebuuza nti ebiseera ebisinga amabaati oba amategula gakosebwa ebinyonyi we bijja ne biteekako obubi. Ettegula erya Goodwill tutegedde nti amazzi tegalwako lisobola okubeera ku mbeera y'obudde. Obubi bw'ebinyonyi buno tebukosa kizimbe kyange kye mba nseresezza ttegula. Nga bw'omanyi ebinyonyi tusobola gamba nti muno oyinza okwewala ebinyonyi ku nnyumba ate n'ebinyonyi nabyo ebiseera ebisinga nabyo ebimu byagala awakola ki awatukula oba awanyirira kati n'olwekyo amategula gaffe esookera ddala amategula gaffe ekirungi ku mategula gaffe nti amategula gaffe goozebwa mangu era ekintu kyonna ekiba kigenzeeko ku mategula kisobola okuvaako mu bwangu n'olwekyo ekinyonyi bwe kiba nga kigenzeeko nekyonoona ettegula bwe biba nga biseera bya nkuba manya nti muno ekinyonyi bwe kiba nga kyonoonye ettegula enkuba weeba etonye ku ttegula lyaffe obukyafu bwonna bagenda kwozebwa ku lwansonga nti kakooti kali ke twateekamu aka smooth kubanga kulimu ka waterproof ne kakola nettegula ne liba so smooth kati ka smoothness kali oba obulinga obuseerezi bwe twateekamu tekakkiriza kintu kyonna obukyafu bwonna okusigala ku ttegula nga enkuba amazzi gakoze ekigagenzeeko ku ttegula enyama. Ate nebiwulibwa ate olusi twagala okumanya nga tubijja kummwe abakugu abantu ebiseera bisinga batya okukozesa amategula ku nnyumba zaabwe ez'akalina olw'ensonga ekizimbe kiba kiyitiridde obuzito ne betanira nnyo okukozesa amategula ku nnyumba eza bbangalo nga ggwe eyakuguka mu by'okuzimba era ng'oli muwabuzi mulamba sayinga eyo oba enjogera eyo ogyogerako ki? Ekyo nja kugamba ekintu kimu nti ebiseera ebisinga omuntu bw'aba agenda okuzimba ennyumba esookera ddala omuntu alina okumanya nti ku ruufu oba ennyumba yange ngenda kukozesa kyo giseresa so omuntu bw'aba agenda akozesa amategula bakitegeeza bw'aba ava wansi ng'azimba ennyumba alina okuba nga yeetegekedde obuzito bwaki obw'amategula so tosobola kugamba nti muno ennyumba ogenda giseresa amabaati mu ntandikwa nga ekyo kirozo ky'olina ate oluvannyuma n'okisana ogamba nti kanseresa amategula nedda so nekisa kitegeeza nti enjiniya bw'abanga enjiniya ddala amanyi kyakola bw'abanga agenda kutandika okuzimba ennyumba nannyini ennyumba n'amugamba nti ngenda kukozesa amategula foundation erina okubeera nga esobola okukola ki okuholdinga amategula ate nekirala amategula agaffe tosobola gageraganya n'amategula n'obuzito bw'amategula ly'amalala lwansonga nti enkola gye tukolamu amategula gaffe yanjawulo kubanga mashini ze tukozesa okuproducing amategula gaffe oba ogakuba yanjawulo n'entambula yennyini amategula gye gatambulamu mu kufuluma gaba ganjawulo kubanga ffe kisookera ddala technology waffe gwe tukozesa tayimirira ettegula bwe liba nga livudde mu green stock nga tugamba nti nga lyakava mu bbumba liva mu mashini terigenda ate mbu ate likazibwa okumala ewiiki emu n'ekitundu bwa Akezimbira amategula gaffe gafuluma lumu liva wali ku mashini nerigenda neriyita mu drying oba we balikaliza neriyitawo buzi nerigenda ku muliro era nerifulumirawo so byebyenjawulo ebiri ku mategula gaffe enyabo. Muntu ki eyandisaanidde okukozesa akakwata laddu ku muntu aseresezza ebbaati n'owettegula? Ekintu ekyaladdu nga bwe tumanyi tukimanyi nti ekyaladdu ekyo kya butonde so omuntu yenna yenna aba akozesezza amategula era kimukakatako okuteekako akakuuma kali akakola ki akasikwata laddu akagisiiza enyama. Owettegula alina okakozesa lwansonga nti colours zaffe ziri bright so oba olina okulaba nti akakwata laddu kalina okubeera ku kizimbe okulaba nti muno colours zaffe kubanga otunda kala nga ya red ne black yennyini agenda n'abeera ng'akola ki oba glaze oli gwe twakola ki gwe twakozesa so amategula gonna agali glaze gonna gaba geetaagisa ki akakwata laddu.
Tubadde bamukisa nnyo okunyumyamuko naawe ng'ate Abannayuganda bintu bingi bye tubuusa amaaso okugeza ng'okulwanisa laddu ku bizimbe naye kyandibadde kyabuwaze era nga teeka nti gwe wenna alowooza kusereka ekizimbe kyo lowooza nnyo okukozesa obuuma obukwata laddu ogwo gujja kujja nga mulamwa mulamba tumanye lwaki weetaaga akuumako ku kizimbe kyo era ani omutuufu alina okuba nga akakuterayo wano wennyini sijja kuliisaayo bingi bye tuwulidde ku mukulu Tony ku nsonga ya goodwill n'ettegula erikozesebwa tugende n'enjogera egamba nti bubu buy Uganda build Uganda wano wennyini kangende mu kuwumulamuko kanyo ku lwendo lw'amazzi ate nankomewo tukyagendera ddala mu kunyumyamu emboozi ey'ebyo ebizimbisibwa kankomewo